mukyala Kibalama ono wa People Power bawe yabula uyu yali mu kinaabiro ng'afudde bava muzuula kati wane seeta uyo afudde mukyala Kibalama bambi uyo mu kinaabiro uyo yeebase naye atani amubise essuuka ayo naawe pasipoti ye kinewuunyisa ate essaawa eno kuvayo ne bagamba nti tetuwabangako tetulina bye twalaga biraga nti abantu baffe baabuzibwawo nawaayo referensi zonna nagenda mu bifo ebyenjawulo nga ngenda mpaaba okubuzibwawo kw'omwami wange nagenda ku CMI na reportinga ku poliisi wetwasanga emmotoka nagenda ku CPS nagenda ekibuli kati kinewuunyisa era kinkwasa ennaku okulaba nti bagamba tetuyina bukakafu bwonna era tetuyina gye twawaaba nti abantu baffe baabuzibwawo nekinyiiza nze kennyini akatambi ke najja ku TV akeerikodingi okuŋŋamba nti bo tebasobola kalaba teriyo mu nsi munatalaba akatambi ka Mwami Kibalama John Bosco nga Prime Minister akutegeeza nti amulina era okuva olwo nafunye essuubi era paka kati nze nkyabanja Mwami Kibalama era okuva ku mukyala Nabanja kimanyi nti Mwami Kibalama gyali era akyali mulamu era asigala mu banja okuva olwo lwe natandika okubanja gavumenti kuba emabega nali simanyi ye yavayo n'ayogera nti bamuyina n'ayogera n'emisango gye yazza nsaba mukyala Nabanja wamu ne gavumenti mutuyambe naafe abaana baffe bafuddeko be bayita taata Leo tuli wano ku konfirmasiyo ey'abaana abangi abavudde ku Promise naye abo abaana bangi omuli ono Samuel Kibalama ne Noreen Kibalama bano be balongo ba muganda waffe yabuzibwawo John Bosco Kibalama emyaka 5 miramba nga tumunoonya tetumulaba naye ffe nga mikwano gya Kibalama twasalawo just okustepinga in kuteekawo ekifaananyi kya taata muganda waffe nga tannadda eri abaana bano twebaza nnyo maama waabwe abaddewo n'abeera maama n'abeera taata waabwe n'emikwano gyonna egiyambako walabirira okulaba nti basigala mu ssomero era tubasaba nti mujjangu otumerekeraawo bano abaana ba muganda waffe Kibalama n'abalala bonna abo abantu ababuzibwawo n'abali mu kkomera basobole okulanga abaana abalala twebaza nnyo maama waabwe abeereddewo nammwe mikwano gyammwe ababeereddewo era temulekeraawo ba John Bosco Kibalama baana bawe tebagenda kuddamu kubalaba nga mulembe guno mwalwanirira ki ffe gwango tukulembera ffenna tukakasa tetujja kuba bakulembeze ffe kyetwagala si bukulembeze twagala mirembe mu nsi yaffe omuntu atambule misana nga teri yamugambako ne olwalera embeera weri omuntu bamusena drone zafuuse drone tulagawa tuli kukiisa abaduumizi w'amagye g'eggwanga si kyekiseera oveeyo ogambe ku majeego ddala munnamagye akoze fujjo ku bantu avunaanwe ng'ensi yonna eraba abeera ekyokuyiga eri bannamagye abalala n'abantu bano okuzza essubi mu gavumenti amaanyi amangi agateereddwa ku bavuganya gavumenti maanyi ganditeereddwa kutereeza bitatambula bulungi mu gavumenti naddala obuli bw'enguzi naddala okutulugunya abantu ng'omuntu abuzibwawo atya nga Ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga mwana wa president tasobola kuvaayo kuyamba ku kitaawe bino okubyogera mmanyi mujja kumbuulirira neeyanziza nsaasira nnyo kuba onzijjukize nti nnyina n'abaana ekimala kimala ndowooza gavumenti ffe tetulina buzibu n'emwaka 2026 mutwongere otukulembera yenna ayagala jje naye tukulembedde otya bino bye mutulaga simanyi kye mwagala tukole naye luliba olwo kye mwagala tukole ne tukikola saagala kuyingirira nnyo bya bufuzi yadde nange ndi Munnayuganda n'emyaka gye nnyina ndoza gimmala okwogera sina buzibu kufa olw'eggulo lwaleero oba enkya kyonna ekisoboka ekirowoozebwa nti kyekiŋŋwanidde tewali mutawaana naye
obusiraamu butukubiriza okubeera ab'ekisa eri buli kintu, kakibeere kisolo, kakibeere kinyonyi. Asaze enkoko oba n'asala enkoko takkirizibwa kusooka gimaanya oba ogirumya, gisale lumu kuba teesetese gisala. Kati bwe kiba tuyisa nkoko bulungi nga tugenda gisala, n'embuzi tugiyisa bulungi, ogisanga yezingiridde ovunaanyizibwa oba omanyi nnyini oba tomumanyi, tosobola giyitako nga yezinze yonna kujjako ng'okitakkuluza. Allahumma kebera embizzi, kebera embizzi, kebera embizzi gwe Omuyisiraamu, togikkiriza, tokkirizibwa gireka efe. Bisigadde tunaabiterezanga embizzi ogitaasiza. Kati ate omuntu